Ebifaananyi bifulumye bitya? Ebyo bifulumye bitya? Okulaga location gye mwatutte ebintu ebyo ey'emu. Eyo backup. Mugira bulungi nnyo. Eyo backup. Mwetolodde ne muyite bom ne mutambula mwavudde ku national platform ne mutambula ne mugenda ne mwetoloola nga mubuzaabuza ne mugenda ne ku bombolodi ne mwetoloola ne mugenda ennagu ne mwetoloola ne mubaliza nga mbitadde mwagala. Kati nze mbabuuza ebintu bye mwatutte mwadde mubimanyi obuzito bwabyo. 1. Tewali kye mugenda kufuna mu computer ze mwatutte kubanga temumanyi sava ntuufu weeri. Sava eri mutwe gwe kujonga mututte omutwe gwe mbate mututte mutwe gwe sava temulina mugenda kujja data wa bintu ebyo. 1. Kyebadde banoonyamu ekituufu kiri bwe kiti. Banoonya data akwata kuba main funders. Era balowooza nti basobola omufunamu ezo computer. Museveni badde okimanyi nti biwatutte watutabira byanso kubanga muyinza okufijitinga ennyo ne mukubirako n'aba Apple bagambe mutuyambe ku kino ekintu. Mugenda otutuukamu nga temuli wadde ekimu nga byonna babidelitinze dda. Kati ng'omuntu bw'akwata iPhone, omuntu n'agimubbako, omuntu asobola okukozesa essaawa ya Apple oba asobola okukubira Apple nga yenna nnyini kintu ekyo password azimanyi ne bayiwa data yenna gwe mubadde mugenda nti mwabbye naye nga ye alina backup. Yeri sava gyembalaze kati mwe mulowooza nti mwatutte muyinza okumala okulwana ennyo okugula kompyuta ezo nga data yina bamudeliitinze nga muyina kipapula. Kati kyekizibu omusajja bagamba ati ngenda bazanya chesi w'ebyobufuzi nga temutegeera. Kati yabazanye chesi mulina ebintu bye mbikutte mbitadde ne you can't access them. You can't access the data nga data muli mutwe. Era yamanyi main server ye weeri data wa mulina kati mujja munabikola mutu muna kimugenda kukola. Jagalo yagula bintu bino bibiri wammanga. Ekigambo kye bayita police n'amagye bintu bibiri byanjawulo. Polisi eriwo kwatisa kukwata bamenyi b'amateeka na kussa mateeka mu nkola to keep law and order. Ompulira bulungi. Mu constitution ya Uganda, police eriwo to keep law and order. Okuuma amateeka n'ebiragiro by'ebintu bya police. Era eri under Minister of Internal Affairs. Amagye galiwo okuuma bannayuganda n'ebintu byabwe ne boda za Uganda. Tegakkirizibwa kwenyigira mu kintu kyonna kirimu internal affairs ezirina okukolebwa police. Omuntu omunafunga lulamu omutono video Jason ojja gisanga. Soko mpuliza bigambo bibiri wano. Mu Uganda njagala mwawule bigambo bibiri wano. Police n'amagye ezo different entities bili. Ne eri crucial nyo yibayita police. Police eriwo okukwatisa amateeka na biragiro to keep law and order. Amagye galiwo okuuma boda za Uganda na bannayuganda n'ebintu byabwe. Ompulira bulungi nnyo. Soka obuuze ddere drinking general ekitali Museveni ne Sali Musale. Amagye gatuuka gatya okujja mu affairs za police n'oku-executinga mission za police. Ekyo kitadde awo. Ompulidde bulungi nnyo. Njagala mbabulira ebintu bino bitegere bulungi nnyo. Obwe tuyita obusiro buzaale obayita kawo mentality kuba bayonka ente. Ekyo mukitegedde bulungi. Awo tuvuddewo. Tugenze ku kalowoozo ka leero. Akalowoozo ka leero njagala kaweerezayo seeri ne famire yo yonna ne mmwe mwenna bannayuganda. Saagala munkwate bubi njagala muwuliriza akalowoozo kano. President bwe yatugamba nti Mwando Bwanika yayimuka era eri mu kulabisa bantu. Abantu tebategeera statement ya president. Naye mu kalowoozo ka leero nga nsinzira ku statement ya president ye Mwando Bwanika
Abaganda tugamba nti baba buuliro waabwe nga ow'omunaku amatu okunkumula. Ffe mu Buganda tetwabanga na byana na baana, twabanga na baana. Abasajja bano beerabidde nti tuli mu .com era nti tulina freedom of speech, freedom of expression, freedom of choice. Buli muntu wa ddembe okwogera. Video tennaba. Mu Uganda ekyatekesawo ebibiina ebyobufuzi ebyenjawulo kwe exercising rights zaabyo okulonderamu abakulembeze mu mpulirize bulungi nnyo. Ekibiina ky'ebyobufuzi tekikirizibwa kwenyigira mu bintu bya kukwata mmundu wadde ebyobuyeekera mu mpulirize bulungi nnyo ntiye. Wabula ekibiina ky'ebyobufuzi kyaddembe okukola okwekalakaasa ogenda mu kalulu n'okuwakanya ebivudde mu kalulu. Ekyo nakyo mu mpulirize bulungi nnyo. Awo nga tuvuddewo kati mu mpulire bulungi nnyo. Museveni lwaki olabisa projects zo n'ozirabisa to the extent nti abantu tebasobola ziraba. Njagala mu kaloozo ka leero buli muntu njagala oggula amaaso go. Njagala oggula amaaso go bulungi nnyo mu video ya leero tutya. Mu Uganda mu regimu ya Museveni ya dictator mulimu ebyana n'abaana bitya mpuliriza bulungi nnyo. Saagala munkwate bubi. Ku birthday parade gye bakolera president ba comrade basimba parade which is normal ne bambala uniforms new which is normal. Kitegeeza bali ba celebrating la ko president wawe just as a parade. Sibo kiri diye. Muhoozi Kanyerugaba kitaawe Salimu Sareka hanga muhanga semu ebiki ne babera shocked nnyo ne baga nti abateekateeka bikola bya buyeekera bya kukuwamba gavumenti na mundu. Ne bakiteeka ne bagamba tugenda bakwata tugenda kujja okukola buli kimu era bye bali mu kukola. Kati kankuzeeyo kemabega. Fe parade yaleese okuraidinga n'okukwata ebintu bino byonna. Kankuzeeyo kemabega. Wagamba wakwata Itaddikano Kizza Besigye ne Mmundu e Nairobi. Era n'omuvunaana emisango gya treason. Nkiddamu wakwata Kano Kizza Besigye ne Mmundu e Nairobi. Era n'omuvunaana emisango gya treason. Ompulya bulungi. Bw'omala omuvunaana emisango gya treason ng'okakasizza nti abadde agenda kuyeekera era yena mission y'okutta ne Museveni. Si bwe kiri nti ye. Mwagenzeke najja n'enkumbi ne mumenya ekitebe kya FDC enkadde oba mwagenzeke Katonga ne mumenya office ze Katonga oba ne mugendako ne Besigye ne mumenya omuyeekera pure nga mwagambye era ne muntu. Mbuuza mwagambye Itaddikano Kizza Besigye mwamukwata ne muntu ngera mukimanya agenda kutta Museveni era agenda kuwamba gavumenti ne muntu. Temunagendako FDC wali kugimenya ku confiscate nga buli kintu kyonna. Temunagendako Katonga kumenya wadde okukwata mu bintu bya Besigye ku office ye. Temunagenda maka ge kwaza wadde ekintu ki omuyeekera eyabadde ne mundu gomwasanze ne mundu. Era ba members bayo wona tekuli wadde mukwate ng'oggyeko ye Besigye ne looya we n'oli muzukulu wa gundi w'oli omusajja omusiraamu amutabani w'omusiraamu. Kati nze mbooza mu Uganda mulimu abaana n'ebyana oba mwe kennyini mwe mwerabisanga mulesewo emiwaatu abantu okuzuula obwongo bwamwe n'entegeera mwe nti nafu nnyo. Ffe twakoze parade just parade birthday parade ne mumenya ekitebe ne muwamba abaana abalamu basudde mu kaloozo ka leero. Ffe basiru abatategeera oba mwe basiru abatetegeera. Mbuulizaako neiba wange ono wano. Ffe basiru batategeera bannayuganda oba mwe basiru batategeera abakola ebintu bino. I'm just asking. Waliwo omusajja yayimba akayimba Rasta yagamba nti bannayuganda basiru n'ababakulembera nabo basiru. Kati omunnayuganda yayimba akayimba ako y'ensonga nange lwaki nkubuuza mu kalowoozo ka leero. Gavumenti ya Museveni abagikulembera n'abatubba obululu muli basiru oba temutegeera butegeezi. Twakola parade just a mere parade
mwaredinze ekitebe ne mukola buli kye mwagala naye ko mugamba nti muyeekera mwamusanze n'emmundu mwamusibeko n'emisango gya treason temwagenze Katonga kumenya office ye temwagenze makage kubeera buli kimu kiriyo temulina muntu n'omugo mwakutte mu kampu ye lwaki mukola ebintu byagadde benga lyenga embwa etunda omuzigo? Who is fooling who? I'm just asking, who is fooling who? Kwa mwetadde ku mmeeza muli mu kwerabisa ebintu by'ekisiru awo nno nvuddewo njagadde kuyita Wisi mu kalowoozo mwetereze bakulu essaawa yakulabisa mwetereze awo tuvuddewo bwe tumala okufocus nti Mr. President atuuse kati video etandise Yoseriti Bahabulwa, Muhoozi Kanyarugaba, James Birungi, Emi Katabazi, Christopher Damulira, Kahanga Mohanga. Mujie baleko bakulu kansumenti muli bulungi. Naye nze mbuuzeera mukowe lino. Mumaze wiki namba nga mwewera tugenda kwata, tugenda kumenya office, tugenda kulumba ekitebe ekyo we shall attack and open quarters. Mubadde musuubira nti ebintu ebyomugaso byonna ne documents mbadde munoonya mubadde mujjazisanga mu kitebe kya national platform oba ne ku training wheel okamocha mwatuwoninga previously mugenda kukola kye mwagala mwadde musuubira mugenda sanga bintu byonna binga byagala ekyo ekimu nakyo kye mbabuuziza kale musooke mulowooza emirundi 3 nga temunda kusiruwala ekyo nakyo nkimaze kati ekiddako kyekiriwa kyekino mukuru Attorney General Kiwa Kiwanuka ne mukwano gwo Karugire Nobert Mau Chief Justice Wunyi Doti n'abalala kogata Speaker Anita Amongi n'abalala kasoke ensimbi wakati awo ngenda kubaddira kasoke ensimbi wakati awo Museveni bw'akoze ebikolobero bino byonna yabadde asubire genda kubeerayo okwekalakaasa teri yekalakaasa buli muntu asirise ekyo takitegeera teri munnabyabufuzi avuddeyo kukomplaininga buli muntu asirise teri munnaddiini avuddeyo kuvumirira bikolwa ebyo buli muntu asirise teriyo mufuzi wa nsikirano avuddeyo kwogera kintu ekyo buli muntu asirise teriyo munnamateeka yenna avuddeyo kukonemega kintu ekyo buli muntu asirise buli muntu asirise yete yebuuza akasirikiriro kano kaki mu mboona y'omutwe oba mu mboona zaabwe tebeebuuza lwaki bannayuganda basirise ebikolo bye bakoze ku nuupu balowooza abantu tebalaba Museveni kuno kuoli kuno mwenna kwemulire diddig mwete mulowooza ndi akasirikiriro ka publiki kalina ansa gye kalina mu mutwe gwako mulowooza abantu basiru bannamateeka basirise bannabyabufuzi basirise bannaddiini basirise bannayuganda basirise mwadde musubire genda kubeera okwekalakaasa abantu beekalakaasiza buli omu ali wali atulaga bwe bate balaga teri kintu kiruma muntu kukeneka n'omukole binaga nakutunuulira naga like nakowa kati Uganda kyabakoze ekyo babakubye igno kati awo tuvuddewo akasirikiro maze okabalaga bwe tuva akasirikiro kati njala tudde wano wewa nga sinayogera byonna ebadde bigenda mu maaso kansoke mala okuyisa obubaka bwa pulezidenti bono abutegere bulungi nnyo era muntu agingire bwe njagala okusookerako mbusome bulungi nnyo Mr. President bono obubaka Mr. President buno obubaka bwobwo buwuliriza bulungi nnyo mikwano gyo egikwagala ennyo gikugambibwa egiti era eno security alert gye tutandise nayo kati okusinzira ku bigambo bya Lutumwa Lushoke Didigi ne biboogedde ndowooza kansooke nsoma ebbaluwa ya Lutumwa Lushoke muzoke mujjule gye yawandiise yagambye bw'ati press release yabadde 22nd February 2025 press release updates on search at national platform premises
Yesterday, February 21st, 2025, our joint security forces conducted an operation involving search at National Platform, NOP headquarters in Kavule and their premises at Kamocha City. 2. The search activities were completed as follows. The Kamocha location was finished on February 25th, while the search at NOP headquarters in Kavule concluded today, February 22nd afternoon. Third, the Ugandan police forces reports that several exhibits were recovered from the premises and will be used as evidence. Fourth, further updates regarding this operation will be provided necessarily. Kanka basomere mukamba kadde mu Luganda. Bagambye nti ekiwandiiko ekitongole okuva mu poliisi ya Uganda. Bino bibatuseeko ebyagala otegeze eggwanga. Tonna kulwajjo ngenda kuzomeza 21 omwezi gw'okubiri omwaka 2025. Ebitongole byegattira wamu ng'okuuma eddembe so nga ate kiri mu kutabangula ddembe. Bataddewo omukoosi ogw'okujja okunoonya ku kitebe kya National Platform Kavule saako n'ekyo eky'Ekamocha akookubiri nti okunoonyereza kuno oba okwakoleddwa kwagenze bwekuti nti Ekamocha bamaliza ennaku z'omwezi 21 ne ate ku kitebe ekyokubiri Ekavule bamaliriza ennaku z'omwezi 22 tugenda ku kwokusatu nti ekitongole kya Uganda Police Forces kitegeeza nti kitegeeza bannayuganda nti kyatutte ebintu bingi nnyo byekyazudde okuva mu bifo bibiri era mbu ebintu bino bigenda kozesebwa ng'obujulizi akwokusatu nti ebinagenda mu maaso bonna bajja kuba bitegeeza okusinziira ku ki ekyabadde mu kunoonyereza kwabwe kuno nga bwe kiri. Mukulu Lutumba Lushoke ne famire zammwe mwenna abaaka bano ne kawumentalite abatawaanya kabategeezemu ekisookera ddala. Bw'ogamba nti ogenda kukozesa ebintu bino as evidence, tugenda kuddakokko mu mateeka amatonotono ge tugenda okuddamu tusooke tuwulire ebigambo bino ensi ebuulire bulungi nnyo. Njagala muwulirize ebintu bino bulungi nnyo. Kansooke mbawe n'eddoboozi lyennyini Lushoke ng'ayogera bw'ati bwe yayogedde. Musibe mutya bonna abatulaba. Leero 21 February 25 twagala okubatuusaako press release yaffe Uganda Police Force nti olwaleero tukoze ekikwekweto wamu n'ebitongole ebirala ebikuuma ddembe ku bitongole bya NUP oba ebitebe headquarter yaabwe ya Kavule ne premisi yaabwe mu eri Ekamocha nga byonna biri mu Kampala. Bino ebifo tubiteebereza okuba tubadde babikoleramu ebintu ebitakkirizibwa mu mateeka era nga abantu bemuwulira nti balikola searches oba okwaza mu bifo ebyo basirikale baffe aba Uganda era tujja kuba tubatuusaako ebinaava mu operation eyo gye tuliko. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Alright, Mukulu Lutumba Lushoke ne bakama abo ka video katandise mu butongole. Mu ssemateeka wa Uganda buli muntu amuwa eddembe okubanga alina ebyama bye ebyekusifu n'okubeera nga alina watudde nga ali mu bintu bye ebyekusifu nga tebimanyikiddwa mu bantu nga byalukale kye tuyita privacy. Privacy yesobola omujjibwa kubanga azizza omusango era wabazizza omusango bamuggulako omusango fayiro bagitwala mu kooti n'eragira akwatibwe oba aleetebwe avunaanibwe. Mukulu Lushoke, amateeka ga Uganda gali clear. Nkugambye yawula poliisi n'amagye. Poliisi ekwasaganya okukwasa amateeka n'ebiragiro so si magye. Mu mbeera eyo kye tuyita joint task force team to invade national platform, ekyo kikyamu ssemateeka tekiriiyo. Poliisi yeyina okukola omulimu ogwo egukola esinziira mu ki ekisookera ddala. Bojja okukola kye tuyita search mu kifo ky'omuntu olina okusooka okufuna kye tuyita search warrant okuva mu kooti.
mukulu Lutumba Kishoke walazeeko bannayuganda search warrant gye mwafunye okuva mu kooti. Lutumba Kishoke amateeka galikirya mwafunyeeko search warrant eva mu kooti. Kino ekipapula kyammwe kye mwawandise no kiro kitwala omunako. Poliisi temulina lukusa kulumba maka ga muntu oba kitebe kya muntu kugenda kukola kunoonyereza oba kukola search nga togenze mu kooti. Waliwo etteeka lya privacy keberembwa tomala gajingira mu kiyumba kyayo. Lutumba Kishoke osobola okulaga bannayuganda search warrant yavudde mu kooti. Ekyo kisooka kiwedde. Search warrant mugina kubanga temwabadde nayo temwadde search warrant eva mu kooti. Ekyo kiwedde. Ekyokubiri, bw'obanga ozze okune search warrant nga togirina kitegeeza omenya amateeka. Ekyokubiri kikino, bw'ojja okukola search olina okumakinga sure nti okifojozzemu okukola okunoonyereza oba okukyaguwa okunoonyereza ebintu byeyagala. Olina okumakinga sure nga nnyini kyo waali kyekisooka. Olina okumakinga sure nti waliwo ab'amawulire kyakubiri. Ekyokusatu, olina okumakinga sure nti omuntu oyo omutegeezaako ng'otuuse ntuzze kukola omulimu guno era nga ne search warrant eri directed ku kifo mugenda okunoonya n'ebintu bye mugenda okunoonyerezaako bye musuubiriza okunoonyerezaako. Lutumba Kishoke search warrant ejjanga eriko obuwaayiro obulaga nti tuzze wano okukola ekintu kino nga tugenza kunoonyereza ku kintu ABCDEFGHIJK. Temwabadde na search warrant nga ne mugenda okunoonyerezaako temubimanyi. Nannyini kifo taliiwo, mwe mwamenye mumenye ne muyingira. Ekyo kimenya mateeka. Mwaganye media yonna okubeerawo era kimenya mateeka. Bw'omola okukola search olina okukwata kye bayita search certificate. Search certificate eyo olina okugiwandiikako items zonna z'omaze okunoonyerezaako ng'ozifunye n'ozirisitinga wansi n'ozisayiningako ne nannyini kifo gwoza okusaakinga n'azisayiningako ze items ze mututte provided ze items ze mwazze muluubiridde. Ani ku kitebe kya nupu gwe mwasanzewo okusaavinga search warrant? Ani ku kitebe kya nupu gwe mwawadde search certificate eriko items ze mwatutte? Mwenna kwe muli kuno n'engalabiza mmwe eza cow mentality. Ani gwe mwasavinze search warrant? Items specific areas kize mwazo okusaakinga? Items kize mwazo okusaakinga on? Bwe mwamaze okusaakinga ani gwe mwasavinze search certificate okonfaminga items ze mwatutte? Bibuuzo biyinza okubuuzibwa. Temulina gwe mwasavinze mwamenye bumenyi ne muyingira. Kati bwamumala okuyingira kiba kitegeeza nti mwamukoze ekintu mu bumenyi bw'amateeka. N'ebintu bye mwatutte byonna mwabitutte mu bumenyi bw'amateeka kubanga mwamenye ofiisi ne mutwala kompyuta ne mutwala ebikopo ne mutwala firiji overalls t-shirt buli kimu mwakitutte. Kitegeeza nti eyo teyabadde search, yabadde raid era ne muconfiscating ebintu by'abantu ne mbitwala. That was a theft oba bagarare. Mwazze kumenya bumenyi kubba. Mu mateeka aga Uganda getumanyi newankubadde mukolagadde bengali ng'embwa etunda omuzigo, ekyo mwakoze kya bumenyi bw'amateeka ne mukooti tekiriiyo. Kiyowa Kiwanuka teyaba advisinze, Karugire teyaba advisinze, Mao teyaba advisinze, n'abalala bannamateeka. Ekyo bakiyita null and avoid. There is no case you are going to open against Robert Kyagulanyi Ssentamu and national platform. It was a criminal trespass. That is a narrow and avoid. Teri musogo mugenda kugula ku national platform Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kooti kubanga mwafunye ebintu mwatutte mwabifunye bimanyi wamateeka nga nyini byo taliiwo tabakkiriza kuyingira premises. Temulina search warrant, temulina search certificate gye mwalaze nti mwalistinze items ze mwatutte.
bwemba temwina list je mwawadde search list certificate je mwawadde muntu yena ku kitebe ebintu bye mwatutte mu bujulizi bwa kooti tebikkirizibwa obujulizi mwabbye bubbe nga temufunye kuyita mu kooti. Ladies and gentlemen, sagala muntu yena iraliikirire nti wagenda kubawa ekintu kyonna case closed. Wano mutaka agamba kapale teri case je mugenda kugula ku Robert Kyagulanyi Center mu kooti. Because temusoka kubuuza ku mboona zammwe mukozesa amaanyi singa amaanyi gaali singa embazzi yewaata singa amaanyi gaali singa embazzi yewaata bejjambia naye era kambe katono case closed teri musango mugenda kufuna Robert Kyagulanyi Center kubanga mu mateeka tekikkirizibwa kugenda mu nju ya muntu nga toyina court warrant nga toyina kipapula kiva mu kooti kikulagira kusaakinga maka ga muntu ba office za muntu. Era bw'omala okujja nakyo bw'omaliriza okukwata ebintu by'okutte byonna oyina okubiristinga ku kipapula kyonna kye bayita search certificate eraga nti item zino zonna muzikebedde era muzitutte for further investigations nanye ekifo ekyo n'asayininga nti muzitutte mwe item zikize mwalaze certificate mwagiwaddaani era item zikize mwatutte era ze mugenda okukozesa nga obujulizi muganda mugenda kukozesa obujulizi ekyo nakyo twagala tukitegeere otuvuddewo katugendeko wano watono. Kati mukulu Lutumba Kisoke na wano oyina okuddamu onyonyera bannayuganda wagambye nti mufunye evidence enough. Which evidence namuse mufunye? Mu video yange gye nabagambye ku lunaku olwokutaano, that was yesterday, nabagambye nti bano baagala kuttaani baagala kutta Kyagulanyi naye mission yaabwe eyinza okugwa obutaka kati kansoke. Mr. President, the message yiyo strictly mulya bulungi nnyo kangisome nga baginsindikidde. Bagambye bati Bobby Wine to be charged with treason. Bobby Wine to be charged with treason. Tertiary, illegal possession of firearms, illegal possession of military stores in the General Court Martial in next week. Even Kano Chiza Besigye 2 will be returned to court martial after 7th month. Kisaliddwa wakati. Naye wulira. But because Trump has warned Uganda director twice this week, Kahanga Muhanga says we can eliminate Bobby Wine undercover without being noticed that we are involved, but Mohoz and his father are taking dangerous path. Bagambye bakanka badde mu Luganda. Bagambye nti Robert Kyagulanyi Center mu eke Bobby Wine nti agenda kugulibwako emisango gy'okulya mu nsi y'olukwe, okubeera n'ebyokulwanyisa mu bumenyi bw'amateeka, n'okubeera nti abadde ayina etterekero ly'ebyokulwanyisa mu bitebe bye bibiri bagenda kikola nga bayita mu court martial ey'amagye wiiki ejja. Nti era n'eritandikano Kizza Besigye ajja kuzzibwa mu kooti eyo wiiki ejja, ndowooza mu wiiki ejja ndowooza bwe bate bagambye. Nti era kisaliddwawo wakati waabwe nga bonna abayonkeete. Naye olw'okuba nti omukulembeze w'Amerika omupya abataddeko akazito abawoninze wiiki eno naye bagaanye okuwulira. Ne bagamba bati nti Kakanga Muhanga oba ndoze mbadde sijogedde. Kahanga Muhanga says we can eliminate Bobby Wine undercover without being noticed that we are involved, but Mohoz and his father are taking the dangerous path. Kahanga Muhanga ono ye kojja wa Mohozi yagambye mbutusobola okujja Robert Kyagulanyi Center mu nkola eyakandasitayini nga tuyise wansi mu ttaka nga tebatutegedde nti ffe tukikoze. Owulya bulungi nnyo. Naye Mohozi ne kitaawe ebintu balowoozaako ne kojjaawo bintu bya bulabe nnyo era bya kiralu. Wulira. Ekyo ne banga kitadde awo. Kati bw'owulira oli omutamiivu Lusoke ng'agamba we have enough evidence nga bazifunye bumenyi bw'amateeka. Kati eno message oyinza okudawutinga message gyenkuwa. Can you doubt the information which I'm providing right now today?
tugenze maaso. Attorney General Chiriwa Kiwanuka directly Mose, who was honored to draft a document that Minister Norbert Mao will read a press conference after the arresting of Bobby Wine. This group charging them GMC, Mao will read the document which will be disregarding NUP as a band after declaring it a terrorist organization. Mujjukira bwe nabagamba okuva mu November, December, January ne bagamba nti owakabana atudde Mmengo yategeeza enkwezengeze ziri mu Bulaaya mu America nga bali ne mpuga de mapuga nti babagamba temufaayo wetunatukira mu gomokaaga Nupu ne Kyagulanyi bajja kubeera nomo. Eyaliko wana wandika wano comment bit tugende maaso mbogere information eyaliko wano jangu abadde bangobera mubeereko muwandiko no message nti nakyogera abadde bagobera bye badde mbagamba mayiga n'empuuga babigamba enkwezengeza abe ziri mu America ne mu diaspora babagamba nti ate mufaayo by June ekibira kya Nupu ne Kyagulanyi bajja kuba tebakyaliwo. Saaki bagamba wano saaki bagamba babo basatu abaliko wano muwandike saaki bagamba. Alright, katika badire mu Luganda Ssabaloneza wa gavumenti oba Ssaabaloneza wa gavumenti Chiriwa Kiwanuka Buterevu yagambye Oseriti Bahabulwa yabadde ku mutimbagano direct nti agenda kuwandika ekiwandiiko kino akiwe Minisita wa Byateeka Norbert Mawobe akisomeye mu lufukungano lw'abannamawulire nti bakutte Robert Kyagulanyi Ssentamu ne gurupu ye era bataddeko emisango era bagenda wozesa mu court martial. Mao ajja kusoma ekiwandiiko kino nga kitegeeza nti ekibiina kya National Platform bakiwanduukuludde mu bibiina by'obufuzi era bakiweddewo mbagirawo ng'ekibiina ekyabatujju. Do you copy that? Kankabadiremu wano. Attorney General Chiriwa Kiwanuka directly Musei, that is Yosei, who was online to draft a document that Minister Norbert Mao will read at the press conference after arresting Robert Kyagulanyi Ssentamu and his group and charging them in general court martial. Mao will read the documents which will be registering NUP and banning it after declaring it as a terrorist organization. Do you copy that? Ebintu mbadde zambi bagamba byonna. Katugenze maaso. Kati mutandise okugatta obuwaya. Mutandise okugatta obuwaya n'ebintu bino gye binagikola ki? Gye biraga. Kati bagamba nti bw'obanga ogoba musajja munno olekanga mwezi n'akuzza. Bw'obanga ogoba musajja munno olekanga mwezi n'akuzza. Ekibalo kyabwe tukimanyi bulungi nnyo kye baagala okukola. Wabula njagadde President ategere ekintu kino bulungi nnyo olwaleero nti abasajja bano nakye bapulaninga muggulako misango bamuteeke mu court martial bo baggala ekintu kyabwe nga tagenda kwesimbawo bo kye baagala. Temwewuunyanga ebintu bino bituusewo manyi byogera ne babijjawo naye bali fucking serious kubanga bali stranded. Awo tuvuddewo. Kati mukulu bwe mugenda okukola kituyita search nga temuyina papula zibakkiriza kukola search kyonna mwakikoze mu bumenyi bw'amateeka nga bwe basomedde wane basomera amateeka omuntu bw'agenda okukola search asaavinga omuntu gw'asanze oba nnyiniwo ekifo ekyo n'abeerawo ng'aliwo n'abamawulire ne balikodinga buli kimu ne bano kye baakoze okisookera ddala 1 baasoose ne basalako amasannyalaze mu kitundu ekyo. Okusalako amasannyalaze kikolwa kya butujju. Wano ekyabasasizaako amasannyalaze kwe kuggyako kamera, surveillance kamera zonna obutabaako nga bagenda okukola obukyamu bwe baadde bagenda okukola. Ekyo nakyo kikyamu. Mu mateeka tekikkirizibwa ku interferinga n'amasannyalaze ga muntu bw'abanga ogenda mukolako search kubanga yalina okubeera ne evidence. Kati wulira okulya n'okukomba essowaani bwekuli.
Mr. President, obaka buno njagala owulirize bulungi nnyo era bukukke bulungi obutegeere. Ngenda kusaba mu kusookera ddala okusinziira ku sources zange, nkusaba musooke mujje essi zonna mu office ez'e Kamwokya n'ez'e Kavule. Essi zonna muzigjeemu. 1. Abasajja aba North Korea n'aba China bewa postings ekituufu baabaddewo. Bano baabaleese okukola omulimu gw'okuteeka obutwa mu bifo by'enjawulo mwe wabadde ne essi zonna ziri tampered with era baazitaddemu obutwa nti woogisizaako ogenda kubossiza obutwa. Nsaba Mr. President essi muziggyemu ziveemu muteekemu essi empya. Ekyo nga nabwe gisimufungiza mu kirogo mukikole. Kavule anti kati wano nenya mu ddiiro era kati mmanyi kati bali mu kukuba mmeeza. Mr. President musooke muggyemu essi mu office zo ne office z'abakulembeze bonna muggyemu essi muziteeke ebbali. Ekyo nga kiwedde. Nkusaba ofune ba expert abalina mental detectors. Batandika okukebera buli kasonda k'ekitebe kyonna nga bakebera ebimuli byonna ebiri ku kitebe nga bakebera buli kintu kyonna ekyetaagisa okukebera. Olw'ensonga nti ennaku ze bamaze nga bakola emirimu egyo ekifo ekyo kiri bugged. Ekigambo bugged kitegeeza nti bataddemu gadgets oba listening gadgets ezirikodinga amaloboozi nga zigaweereza direct ng'ebagaagala. Bwe muba temuzisanzewo aizu n'okusinziira ku sources zange ekifo kyonna kiri bugged. Ekigambo bugged kitegeeza omuntu okutereka ekintu oba okutega ekintu nga kirikodinga amaloboozi nga kitransferring amaloboozi. Ngenda basaba ekintu kyonna ekiri ku kitebe kya national platform kyonna mukivundike oba mufune mental detector musobole okudetectinga bugs ezo. Mu bimuli mu compound wa wonna wonna musooke mu detectinge ekintu ekyo ng'obudde bukyali. Ekyo nkimaze. Mr. President, ngenda kusaba n'obuwombeefu. Kamera eziri ku kitebe kya national platform zonna muziwanguleyo mutekeko kamera empya zetuyita surveillance cameras zonna muzijjeeyo mutekewo kamera empya. Lwaki? Nazo ziri bugged. Bwe bamaze okubaginga kamera zino bagenda kuba bafuna visual eri live nga bafuna ne audio. Audio bye bigambo byogerwa ng'oli oli ayogera mu recordings. Then visual okufuna ebifaananyi ebiri live buli kyemukola awo ku kitebe wakiriwo misana basobola okukiraba ku kamera ezo zo okusinziira ku system gye bataddemu software gwe bataddemu gwe bayagadde otteekamu. So Mr. President, nkusaba kamera zonna muziwanguleyo muteekemu kamera empya kubanga bazingiza bye baagala nga kino kisobola okubawa olukusa okubanga basobola okufuna footage ku kitebe essaawa yonna buli kimu. Kamera nazo muzijjeeyo kuba sirowooza nti kamera zisobola okumalawo miliyoni eziwera 3 ezo muzijjeeyo. Ebintu byonna ebisigadde ekyokukola mukimanyi. Katonda y'abakulembere buli kimu naye nga kinjagadde obategeeza nti kamera zo muziyiwe muteekemu kamera empya. Okusaakinga nti ekifo kiri bugged nakyo musobola okukikola ku bimuli wonna ne office ez'enjawulo. N'ekyokuba nti office ezimu mu bintu ebimu zaateereddwa mu butwa ekyo si kirudinga out kubanga abasajja ba North Korea n'aba China baabaddewo in position ekyo nakyo weekiri. So kati bisigadde nze information eyo maze ogifulumya nga bwe wawandise nti wawadde ba South Asians ekituufu baabaddewo wonna. Alright, ekyo nakyo mukitegedde. Ekya kamera nkibagambye ekyokukebera recording oba audio gadgets eziba zitwala amaloboozi nakyo mukitegedde. Ekyaba South Asians mukitegedde abaleeteddwa. Kiri ekya search warrant ne search certificate nayo mukitegedde bulungi nnyo nakyo mukitegedde. Zakambagambe ekirala wano.
kiri ekya kooti kibategeezezza nti bafunye ekipapula kuva mu kooti ate balina go basaavinze ekyo nakyo kibategeezezza bakikoze mumanyi bwebateeka ko badde balina okusooka okulaga abantu okulaga omuntu yoyo tututte ebintu abcd efg hijk ekyo nakyo bakikoze. Ensonga lwaki search warrant oyina okuba nayo kwekuwala emiroboli ejiyinza okuba mu bibuuzo bya kooti nga bagoberera amateeka. Era oyina okubeera ne search certificate gy'owa omuntu gw'omaze okuggyako ebintu bye okumanya nti ebintu bino by'otutte. Era mu search warrant mubeera mu specific locations and items which you came for. Mwadde munonye military attires and items. Ne mwamenya amaduuka ga Nuupu ne mutwala enkofiira ne mutwala ovulo ne mutwala t-shirt ne mutwala ebikopo ne mutwala empale z'abakazi ne mutwala enkofiira ne mubba ne ssente ne mutwala buli kimu. Kitegeeza nti already muli wabweru w'amateeka ezo si military items. Kubanga mwade mujene search warrant yamwe mwazze teyabadde list of the items mwazze okusearchinga ne location. Kubanga ogamati tulibeera likirivu nnyo mu kitundu kino lwe kibu tugendagenda mu office abcd tekwabaddeko mwazze buzi okitegeera bulungi nnyo. Kati otuseke tuveewo. Ekirala police yeri meant okola search mu mateeka ga Uganda kubanga keeping law and order CSFC sijati si military oba joint task force tekikirizibwa mateeka. Mu mateeka omuntu akirizibwa okukola search ye police kubanga yaku mwagala jijjayo mwagala jijjayo no problem. Mwagala jijjayo mu mateeka police eri under Ministry of Internal Affairs yekolagana ne court okukola search. CSFC si military si jati. Kati abantu mwasindise ku kitebe they were 100% military personnel already mba mwamenyedde amateeka. Military is supposed to protect all the borders of Uganda and the people of Uganda with their properties completely totally also. That is it. Ompulya bulungi nnyo. Military or army is supposed to protect all the borders and the people with their properties in Uganda. Police is supposed to keep law and order under Ministry of Internal Affairs. So kyemwaleesa amajjo ogenda ku kitebe kiba kitegeeza nti already mwakoze dda mess. Omusango guli tewali musango mugenda kuvuunana. One kansooke mbadire munakano mukategeere saagala mweraliikirire. Obujulizi bwonna bagenda okutwala mu kooti bonna babufumbiridde olw'ensonga tekikirizibwa kujja bintu mu maka ga muntu nga tabadde wera nga takuwadde lukusa. Mu mateeka obujulizi tebukkirizibwa. So kati bujulizi ki bwemugenda okukozesa mu kooti bakulu kubanga essaawa zino temukyasobola kusavinga secretary general wa president search warrant. Essaawa zino temukyasobola kusavinga president search certificate oba search warrant. It's too late. Tikisoboka kubanga you raided. That was a raid and you confiscated the items worth millions of money. You didn't even mention that you came in at Nuupu headquarters to search for such and such items. Mwaze kora raid to confiscate. Mwa confiscating the items za pate nga temuyina mateeka na kawairo kamuyise mukitegeeza n'ebintu bye mwatutte temulina bujulizi bwe mugenda kukozesa mu kooti wadde okukutuggulako omusango. Period. Mwasoma mateeka simanyi kiriwa kiwano kasomera luddawa kalugire looya mawona yaali awalega mbona ya mutwe bwe tudde oli ku diddigi bwanyawala ginalooza nti asinga okutegeera nalega obulevu mulingo bw'embuzi esabalaavu buno obusiri bw'abagundi bw'abajamani buno obusiriri buno kati nalooza ategeera nnyo ekintu kye bayita amateeka kintu kizibu nnyo. Kati bwemubanga temutegedde mateeka n'asuubize mwakoze case closed temulego mugenda kufuna na musanga awo tuvudde tugenze ku nsonga endala. Kati ebifaananyi mwabirabye dda kambongeremu katono. Ekikugambisa osaavinga omuntu oyo search warrant kwewala kumenya kasita omenya
kitegeeza nti obadde na search warrant wamenye bumenyi wayiyidde forcefully muli babbi. Lino dduuka lya Noop buli mwe kyabadde mu dduuka lya Noop mwakitutte. Buli kimu mwakitutte. Eyo tebeera search ebeera raid. Buli kimu mwakitutte temwalese kintu. Eyo yabadde raid teyabadde search. Buli kimu mwakitutte temwalesemu kintu. Eyabadde ki yabadde mwabadde babbi bano babbi. Bojja ne search warrant omuntu yennyini yaggulawo muno mulaga locations of your interest. In fact wulira oli bwajja ne search warrant okuva mu court ebeerako areas of interest wagenda okukola search yena guno omugaa nti sebo njagala kunyira mu ofisi ya Kyagulanyi nga waali n'akwata ekisumuzo n'aggulawo n'ayimirira bannamawulire namwe ne mukola bye mwagala ne muva ne mugenda. Kati areas of interest eza search temuzirina mwamenye bumenyi ne mutwala ebintu by'omusajja ne muwibba. Kati mugenda muggulako musango ki? Obujulizi bwe mwatona ebintu mwabitutte mu bumenyi bw'amateeka era ebyo tebikola. Awo nawo tuvuddewo. Kati mwagenze President yabagamba ebyobufuzi kazannyo ka bwongo era kakuzanya chess temwategeera. Once Robert Kyagulanyi said that politics is like playing chess. Not every human being knows how to play chess. Even minange simumanyi. Manye kuzanya lula draft. Chess simumanyi. Ne mutunulira nnyo na mpiki zemmanyi basimanyi mulimu queen, mulimu king, mulimu bishop. Kati nze nsinga kutya bishop oyo nga bishop ntya nnyo empiki gye bayita bishop. Queen simutya ne king naye ntya nnyo bishop. Kati mu chess ezempiki satu mulimu n'amapesa amalala bagayita nze manyika amapesa aga king, queen ne bishop. Kati nze nsinga kutya mu bishop. Kati bakulu mwagenza okujja okumenya mutwale kalimagezi z'omusajja nga mumulowooza yabalabye jjo oba tabamanyi. Bwe yabagamba nti agenda kuzannya chess namwe mwali mulowooza agenda kukola ki? First and foremost mwazize ne mureadinga ne mumenya ne mutwala kompyuta ze nga mmanyi tajja kutegeera bwe ziri. Ate kompyuta ze mwatutesiza Android za Apple. Kompyuta ze mwatutesiza Android za Apple. Apple bwe yagala oteekamu password ng'ekubira Bill Gates ekubira ba Apple ngebasindikira message waliwo yagala okuyingira mu kompyuta eno ngabaga tuwe ekisumuluzo kya password tuwe ekisumuluzo kyo oba tokirina tolina kyogenda kukola. Kati mwenna mwatutte emitwe gyammwe abasajja bakulu abatamanyi amateeka ne mukwata kompyuta z'omusajja ne muzitwala. Kati kumacha akedde balabisa kompyuta location wezirire bukimu biri naggulu na mbuya mitale balaks gye mwabitadde. Kati n'ekirala nti ebintu byonna bye mwatutte njagala bategeeza mwatutte bya byanswa ebisinga obungi Kyagulanyi abiina mu mutwe. Kati mwadde mukyanoonya control center mulowooza bino ebifaananyi bifulumye bitya? Ebifaananyi bifulumye bitya? Ebyo bifulumye bitya okulaga location gye mwatutte ebintu ebyo ey'emu. Eyo backup mugira bulungi nnyo. Eyo backup mwetolodde ne muyite bom ne mutambula mwavudde ku national platform ne mutambula ne mugenda ne mwetoloola nga mubuzaabuza ne mugenda ne ku bombolodi ne mwetoloola ne mugenda ennagu ne mwetoloola ne mumaliza nga mpitadde mwagala. Kati nze mbabuuza ebintu bye mwatutte mwadde mubimanyi obuzito bwabyo. 1 tewali kye mugenda kufuna mu kompyuta ze mwatutte kubanga temumanyi saava ntuufu weeri. Saava eri mutwe gwe okugira nga mututte omutwe gwe mba temututte mutwe saava temulina mugenda kujja ddata wa bintu ebyo. 1 kyebadde banoonyamu ekituufu kiriwo ekite
banoonya data akwata kuba main funders era balowooza nti basobola omufunamu ezo kompyuta. Museveni badde okimanyi nti bye bya byansa kubanga muyinza okufijitinga ennyo ne mukubirako n'aba Apple bagambe mutuyambe ku kino ekintu. Mugenda otuukamu nga temuli wadde ekirimu nga byonna babidelitinze dda. Kati ng'omuntu bw'akwata iPhone omuntu n'agimubbako, omuntu asobola okukozesa essaawa ya Apple oba asobola okukubira Apple nga yenna nnyini kintu ekyo password azimanyi ne bayiwa data yenna gwe mubadde muge nti mwabbye naye nga ye alina backup. Yeri saaba gyembalaze kati mwe mulowooza nti mwatutte muyinza okumala okulwana ennyo okugula kompyuta ezo nga data yenna bamudelitinze nga muyina kipapula. Kati kyekizibu omusajja bagamba ati ngenda bazanya chesi w'ebyobufuzi nga temutegeera. Kati yabazanye chesi mulina ebintu bye mbikutte mbitadde ni you can't access them. You can't access the data nga data amuli mu mutwe. Era yamanyi main server ye weri data wa mulina kati mujja munabikola mutemuna kimugenda kukola. Wabula ndi wano bategeze ekigambo kimu. Njagala mukule amanyi tegalya. Lwaki tegalya? Bwe munayagala okuzanyisa abantu okwagala okukola ebintu by'ekisiri mumuswala. Tewali muntu aswala mumuswala. Lwaki? Mbabuuzira lwaki bannamateeka tekuli n'omu akomplaininze. Teri munnaddiini akomplaininze. Teri munnamateeka yakomplaininze. Teri munnauganda tewadde yeekalakaasizza. Bonna basirisi okuzaaki bakizi. Bamanyi basajja mmwe muli basiru mukyali mu .com era. Essaawa ey'oku mukono eyo Apple Watch esobola okuyiwa data wa kompyuta ezo zonna zemulina. Already asobola okusinzira wasinzira ku saava ye ey'ekyama n'agenda mu setting n'ayiwa kompyuta zemulina zonna nemba nga mugenda okumala zigula nga temulina kyemulina kubanga mwetaaga files zemutajja kufuna. Kati mbagambye basajjamu mukule muli basiru. Okitegedde bulungi nnyo muli basiru. Awo katuveewoko. Ebintu byonna nga mbiwulidde mubitwale nti bibaddewo n'ebira bigenda kubeerawo. Naye bano kibeerabidde kiri ekintu kimu. Kiri kitya? Beerabidde nti gye bakoma okulumba Nuupu n'okulumba Kyagulanyi baabadde emejinga mbu akalulu ke bagenda okutegeka. Ekyo bakyerabidde. Ekyokubiri baabeerabidde nti regimu yaabwe eri mu nnaku zayo zisembayo. Ekyokusatu baabeerabidde nti gwe bw'okwata Kyagulanyi n'omusiba mu military court martial oba n'omuteeka mu kkomera ng'oyise mu court martial nga tolina evidence oba violating the human rights era osobola okufuna ebizibu. Beerabidde nti when you assassinate Robert Kyagulanyi Ssentamu you can create a genocide in Uganda which can erase their tribe of Tutsi. Ekyo nakyo bakyerabidde. Kino Museveni nkigamba kuno kwoli. Don't dare attempt to plan again to assassinate Robert Kyagulanyi Ssentamu. It can cause a chaos in Uganda because you are little in number, we know, and you have nothing. Right now, all the indigenous forces are in Congo suffering. You brought your fellow Tutsi in forces. They are well equipped, but with zero capacity of understanding Uganda and the law. That's why they covered their faces. Those were the Tutsi or M23 who covered themselves their faces because they didn't want to be identified. Those who were identified, those are indigenous Ugandans. So the moment you cause a commotion and you want to assassinate Robert Kyagulanyi, it can cause a genocide in Uganda, but that genocide will be targeting individuals, you and your family and your relatives. Nekirala kimbadde temutategedde. Ngagene Museveni akwata ejjinja limu akubise ebinyonyi bibiri. Ekintu kyabina mutungo ekya accountability no kyaleese obuzibu. Era
abantu abavuga taxi n'abavuga emmotoka eza bulijjo ebikwekweto bigenda kweyongera bagenda bakwata nga baagala mugule namba plate ate kati zaasuse ne mu ssente zibadde balina zisasuza kubanga accountability ya bina mutungo era esobozi bu ssente zaaweddewo tebannalaga nsaasaanya kyova olaba nti ssente zibaleetedde obuzibu si zeezo zokka n'abagulira ssente endala kati baagala kukozesa kikaseera kano okukola kye baagala okukola provided era baŋŋambye ntegeeze eggwanga n'abaganda mwenna nti omukulu wa Sanyakawo Charles Peter Mayiga statement gye yakoze ng'angiza ku kalowoozo ke mbawadde mu vidiyo akasoose mumpulirize bulungi nnyo bano abasajja beerabira nti tubamanyi buli statement gy'okola tugikaliculetinga bwe nkoze akalowoozo kali mbagambye mwegendereze nnyo either beerabisa oba balabisa muntu waabwe Wasanya yagambye nti kyekiseera mugoberera amateeka n'ebiragiro omuntu atalina musango muggyeko omusango mu teritandikano Kizza Besigye kubanga munnabyabufuzi talina musango teyayogeddeko ku kigambo kyonna kyaba political prisoners era takyogerangako gwe tolabanga muba mukipinga oni nga mwerabisa mu ngeri emu oba endala Retired Colonel Kizza Besigye muntu ogu tulina ba foot soldiers abawere 1000 oba 1200 bali makomera moreover nga baana baganda goyagala kungamba a single person like Retired Colonel Kizza Besigye is more valuable than 1,000 people the political prisoners abali mukomera nokola statement bate Kizza Besigye yes bayino muta kubanga talina musango naye wakoleddemu ensobi okwerabisa nti wakoze statement eraga nti mulina ekintu kyemuvuga aba mulina ekintu kyemuvuga kyemwagala okuvuga mu kiyise wekirina okukoma ono tekinologi wa advanced psychology twamusoma bulungi tubamanyi bulungi wamuntegedde bulungi nnyo Wasanya bwe yavuddeyo okwogera yagambye bate Kizza Besigye talina musango era bagoberera amateeka kooti beesaza nti bagenda mu kooti za bulijjo bamutagire mu kooti za bulijjo kuba talina musango wabula tulina ba foot soldiers abawere 2,000 plus bali makomera ba political prisoners omusajja oyo teyabogeddeko wadde ogamba n'abali mu makomera babate bakwata ebyobufuzi oyo essala ogamulengejja kati gwe yabadde ali eyo nga weebuuza kintu kino nga sikitegeera Kyagulanya abalaka ki kati kankunnyonnyola otegere kyabadde abala kino oyinza okuba oyina emmotoka yo ku kyalo nga bagimanya edduka n'emmotoka eyo etuuka n'ekaddiwa ne wabeera waleetawo akamotoka akapya akamotoka akapya ako nga gw'okamanyi ngeri gye kaddukamu era n'osirika nako n'abalala baleeta emmotoka ku kyalo naye gaggwe omanye emmotoka yo n'ekyama ky'ogirinamu 1 kati kankunnyonnyola ekigambo kino kitegeere tulina ba foot soldiers abasukka mu 1,000 plus lwakuba tumanyiko bano betumanyi nti balinga 50 balinga bameka bw'owulira bali abeefula ba opposition claiming Dr. Kizza Besigye ave mu komera which is okave mu komera but when you say that free Dr. Kizza Besigye notagamba free political prisoners singa bata Dr. Kizza Besigye ne balikalo political prisoners ani abawangudde era ne abafunyemu so singa zye ne bagale baganti free Dr. Kizza Besigye ndiye nga yongere bwaganti free Dr. Kizza Besigye azule ba political prisoners go Museveni nova Dr. Kizza Besigye no leka ba political prisoners ani abasikowalinze nkubuuza omusajja bagamba azanya chess kino nkikubuuzizza gwe nkikugambye yes president yabadde olina okuinterfere ayingire mu muzannyo ogwo bate Kizza Besigye kuba talina musango as well
tubangizzeko wa political prisoners nabaveeyo kubanga bo tebali emisango gifaanagana ile Dr. Kizza Besigye kati bwogamba free Dr. Kizza Besigye bamuta noleko wa political prisoners nga tubadde tubanja ffenna ani abakubye munne golo if you are to release Dr. Kizza Besigye you have even to release the political prisoners mwate mwakitegedde ye cheso mukulembeze gwa bagamba that's why yagenda mu kintu kino era buli abadde amukonde emigo genda mu kintu kino nabagambe temanyi kituyita politics obukodyo bw'obufuzi tembumanyi mumanyi politics wabula temumanyi politics obukodyo bw'obufuzi yensonga lwaki yagenzeeyo kuza mukitegedde kati mwate mukitegedde oyo gwe bayita Robert Kyagulanyi Ssentamu kye bayita politics obukodyo bw'obufuzi n'ekiri ekirijje n'ekya politics buli omu akimanyi kati yabazannyo omweso yes kangwiremu gwa Besigye mu banje naye emisango gyana gifaanagana egyaba Machete kati bwenzija n'emmanja Besigye ngenda kubangizaako baani n'abalaba Nuupu bw'ota Besigye n'olekayo abaana ba Nuupu kitegeeza mba nkukubye omupiira tubadde nange kyekyayingiza president mu kintu kino. If we had a joint task force of all opposition to condemn Museveni, to release all political prisoners as well Dr. Kizza Besigye, buli page ya muntu yene opposition yandibadde demand ya political prisoners that Kizza Besigye okufuluma. But it's we who demand the release of political prisoners. Boba focusing is ku Besigye. Mbale mukitegedde kati mukitegedde mujja bitegera mpola mpola. Manze njagala nkubuulira ekintu nkikutere ku lusaniya nkikusosootolere nkuweeko n'ejjiiko bw'oba tosobola kweriisa nze nkuliisa otegeere ensonga. Bakomredi mwenna bali mu diaspora bali ewaka ndooza mutegedde ensonga eyo. Mutegedde ensonga ezo bulungi nnyo y'ensonga lwaki president yagenzeeyo. Yabagamba ngenda bazanya chess mbabulidde amapesa ga chess manyika asatu Queen Bishop ne King nenze ntya Bishop kati Bishop yoyo gwe twogerako essaawa zino abasinga obungi bate bakitegedde kanduza mukitegedde saagala kuwaawo nnyo mukiwuli bakomredi bonna tebaddamu complaininga lwaki president yagenze mu kintu kino. Kati ensonga endala yiino naye mukitegere bulungi nnyo. Atawulidde video gyetandikidde mu kalowoozo ke mbagambye wulira bulungi nnyo. Tudimandinga lutandikano Kizza Besigye okufuluma ekkuumira kubanga he is innocent. But omuzannyo gwe badde bavuga nga bwe nagubanyonnyola mu ntandikwa baplayinga lastic card yaabwe ereeta Besigye ngo ne bamutadde ku treason case bamuteekeyo batoono bali bayiseewo muzannyo bino ebintu byogera kubanga guno omutwe gwange gwenkozesa ompulya bulungi mutwe gwange sigwazika mutwe gwange lastic card yaabwe kati bwe mubanja Besigye nga bapulaninga okukwata bamuteeke emisango yo batooli ono bamuteeke munda bakose kadi yabwe ya sympathy oli afune international media play afune local play ne politician babiyingiremu afune play nga yaliwo dajja substitute. Kati olw'okuba nti bano abasajja tebabala balina cow mentality ekintu kyabwe kyabadde kikutteyo ffena nga tukiwagidde we were united to demand Dr. Kizza Besigye n'agenda n'alumba ekirebe n'akireadinga kana ate amawulire gakyuka kati gali ku national platform. Ani akyabanja Besigye mpozi?
era wawulidde opposition yenna akonda eminga okulumbibwa kwa national platform kuba tubadde nabo mu makooti nga tubanja Kizza Besigye wawuliddeyo agamba ekikoleddwa ku kitebe kya Nuupu kikyamu nnyo wawuliddeyo omuntu yenna akyogera be tubadde tubanja nabo Besigye nkubuuza wawulidde bonna nga wawuliddeyo akoze tweet wawuliddeyo akoze post ku Facebook oba kuleyo ka short video nga akonda eminga ogenda okulumba ekitebe kya Kyagulanyi kya Nuupu oba okukwata bafuutu wawuliddeyo akola posti aliwo akayimba kensinga okunyumirwa nkawulidde emyaka mingi nnyo omuyimba muyita bali bagiyita Mike and the Mechanics bakayita look over your shoulders bwanga otambula otunulako bwoti bwega ngoyise ku kibegabegaako bandi bagiyita Mike and the Mechanics akayimba bakayita look over your shoulders kati Kyagulanyi lwatambula atunula ku kibegabega kibwate goleza lwaki atunula bwate temukyetegerezanga simanyi oba akayimba akamanyi nenze nkamanyi goleza ki bwatunula bwate kati yetudu definition yakayimba kali akaband the Mike and Mechanics look over your shoulders bakufuna bwana ajira bwana baba tagize wala kyebayita politics gwe nkubuuziza balumba ekitebe kya national platform ne balumba essomero ekamooca buli kimu ne bakitwala buli kimu bakimenya abaana bakuta babawambi njagala otereyo tweet post short video yonna nga kuliko abasajja bakozeeko ekintu ky'okupostinga ku kintu ekyabadde incidents. But we jointly came together to demand the release of Tadikano Kizza Besigye jointly. Okitegedde bulungi nnyo. Eno video yale munanga talina muto sigenda kusaasira talina muto saagalo nnyingire. Ngezaako nnyo ebintu bino biteeka mu nkola ento ennyangu ivulu omuntu abitegeere emikunyu bino bitegeere. Okitegera bulungi nnyo. Kati olw'okuba bano tebabala mizannyo gyabwe kati twadde tubanjiza omusajja nga nabo bayidde bagenze kulumba kitebe kati ate tubadde tubanja ensi yonna yamuvudde ku tuli ku kitebe twazeeyo buto video tuzikolemu kwebwe tetukyabanja oli twamuvuddeko da tuzze buli mbuzi zeeyo ku nkondo yaayo. Nakugamba bw'ojja nnyo wa neighbor mulingiriza okulya byakola ekiro mu kisenge kye gwofiira ku luggi nga wesikaasi okubwa yaabwe owuliriza amaloboozi bayimba emmisa kati bigenda mu maaso essaawa zino. Abeera mu nnyumba ezitatuuka e Kampala mukimanyi neighbor akyazizza ennyumba teyatuuka embuutu evuga oli muli ogandi enkola ekyalo bafulumako ne ku bifugi kati kikigenda mu maaso mu politics wa Uganda. Kati wano kansooke mbawona kano kapulyamu mukategere bulungi nnyo. Chibayita revolution tekitegeeza politician. Anyone can lead a revolution. But politician tebasobola kuleetera revolution okukyusa byabufuzi kubanga they are looking for positions. Bagwanira bifo. Ompulya bulungi nnyo. Wabula gwe omuntu individually indigenous Uganda ne gw'osobola okuleeta revolution nga wenyigidde mu kulwana mu buli ngeri yonna esooka. Lwaki? Tulina abaka 56 aba national platform n'enkweza engeza agenda balumbye ekitebe bakutte bafuutu soja njagala ombuli ba parliament abawera ba 5 abazze ku kitebe to ask questions abagenze mu parliament to ask questions abapostinze n'okudemandinga buli kimu kyonna poliisi n'amagye babere accountable kuliko ba lawyers kuliko buli kintu ekyetaagisa kyonna buli kolite y'omuntu kweri
njagala ombuulire yo politician kiwa member parliament mulina eya condemnings oba yagenze ku kitebe kubaddeko Joel Ssenyonyi kubaddeko Muwanga Kivumbi General Secretary n'abantu pozi bane namuga mulabyekaawo bane namuga nawe mulebe nga abyogerako pozi ne Rutamaguzi where others kyenkugamba ne batugenda mu protest vote tugenda mu nga twesigamye ku bya politician no protest vote is all about you not politicians. Not politicians, it's all about you. Mujjukire kye nabagamba nti Mpuuga yatonda ba MP tekivangawo in that contest tekivangawo kikyaliwo just balinda time bakulosinge time gye tulinze yokka yensonga kibaganize sina budde bwa MP nakibagamba dda kubanga mbamanyi. They are just looking for positions. Ompulya bulungi nnyo mugambye Nyeko Derek yes Nyeko Derek yavuddeyo kwogera kubanga Mpuuga yali alina omuzannyo gwayagala omuzanyisa nga tamanyi n'avaayo n'ajoininga okwogera but others where are they tebaliyo. So kyembagamba tutugera mu protest vote ekwata kuggwe munnayuganda nakabala so si munnabyabufuzi teri politician agenda kujjako Museveni bwagenda mujjako yetayo mu kunoonya obuyinza tagenda kubeeramu yafa kimukopa posta kugamba ondabiranga ddala tafayo kubanga bwawalayira aba afunye omulimu bwatalayira aba tafunye mulimu kati kimba mutegedde bulungi nnyo. Yes ndabyeko ne Haji Mulyanyama chairman we Makinde yes abadde ku BBS mulabyeko olwaleero nga challenging abasajja bade mu studio bana ne Kaddu Mukasa waako Haji Mulyanyama yes Mulyanyama mulabyeko those ate ye chairman wo Sifiri sina MP bwanga chairman wo Sifiri asobola kwogera ensonga nazigusa gwe MP afuna omusaala ng'oli wa national platform oba otugasa ki wakitonyo obutono ofa tukuwona bamu novaawo zo mu kitegedde nnyo mutegedde bulungi. So tetulina ba MP kana akalulu kayinza okubaayo n'obutabaayo ekikulu tusooke tukuume president family ye n'ekibiina era kankiddemu Museveni ko kankikugambe ne bwokera ku makya n'okuba ekitebe kya Nuupu bom nekisaana wasigalawo kibangirizi tojja kuyimiriza revolution kubanga we can work without that headquarter. Even if you bomb the national platform headquarters, Nuupu will stay there because we are yearning for change. The problem you are having or you're facing right now, you have envy. You have envy. You have the envy of the... I don't know which kind of envy you have. Either that envy belongs to your grandfather or to your father or to your wife, Janet Kembabazi. For 40 good years, you have nothing. Temuina office. Kati mulaba ekibiina eky'emyaka 3 n'emyezi 9. Kirina headquarters singa mu East ne Central Africa muga kana kabadde kiya kana katulabisa kati kyekizibu ekyo mulina envy kigambo kya Luzungu kitegeeza nsaalwa envy kigambo kya Luzungu kitegeeza nsaalwa muyinza okuzaala zino envy zino zinnanobbirevu oba zino ziri mutono envy y'ensaalwa mu Luganda. Kati Museveni alina ensaalwa nti akaana baba kaitana kaana kamulabisa nti Kyagulanyi alabisa Museveni emyaka na tebazimba nga kitebe FDC DP UPC erina ekyayo naye ate nekirimu amatanka ne kati kyekizibu kye balina ekyo balina envy balina obujja ku Robert Kyagulanyi ne bono okuba ekitebe ekyo bom tujja sigalawo ng'Abaganda n'Emmengo ekyo nakyo nvuddewo nakano kankabajjukize Yose yogenda Moscow mu 2008 teyalina kitebe teyalina headquarter. So Museveni kibuli kyoyagala okikola bwe tuba twagala buyinza tetwetaaga kitebe osobola okitwala kubanga ne bwagenda okukwata emundu tewalina kitebe kyonna. Yes tewalina kitebe kyonna ekyo njagala bakomrade Museveni ogenda mu 8 mu nsiko teyalina kitebe no
So saagala bino bituuse ku kitebe bibajje ku mulamu anti ate mukuba pressure kitebe tu. No, focus on the president, to defend the president and national platform, as simple as that. No making sure tuwulira abantu kye tugenda okukola ekiddako mu protest vote wabula tetukulembeza bannabyabufuzi tebana kye bagenda tutwala. Nupu etuli mu musayi, change etuli mu musayi tujagala. Kati katukugambira kino kitegere bulungi nnyo. Bwemba mwinamu kamunguluze abalowoozesa tibwemujjawo kyagula emba mukamaze amba temukamaze wabula ate mba mukasumuludde busumuluzi bamutinkudde akalimu obuwuka. Lwaki? Awo tubategere tutulina optioni katulina kwerwanako. Okwerwanako okumanyi nti abaana abo boolaba essaawa zino babondabonda mu ndowooza yaabwe n'enzikiriza yaabwe. Abaana abo boolaba babondabonda mu ndowooza yaabwe n'enzikiriza yaabwe. Emyaka ana gy'omazeeko ku bukulembeze ossa eggwanga, ossa abantu, okoze buli kimu. Omuntu yandibuuzizza ani yali amanyi naye okumanya ki wano? Basajja mmwe mwekwekanga nga mulowooza nti ensi tesobola bategeera. Mwanvumanga omugenzi Obote ne muvuma Amini nti mutujju, wabula mwe mwali abatujju. Njagala eggwanga litegeere okuva n'olwaleero nti ebikolobero byonna ebyakola mu myaka gy'enkaaga, egy'ensanvu, egy'ekinaana tewali muntu mulala bikola yalinga Museveni. Lwaki? Obukodyo bwe yakozesa mu kinaana nakino kankibabuulire mu kitegeere bulungi nnyo. Abasajja Abaganda n'abakazi Abaganda ne bajjajjaffe tebaamanya Museveni kikyali. Bakkiriza mangu okusaba kwa Museveni wabula bakizudde ng'obudde bugenze. Era baali tebagenda kwenyigira mu lutalo olwo. Museveni yagendanga akusolooza ebyambalo bya gavumenti ya Lutwa n'ey'Obote ng'abyambala. Najja n'akuba Abaganda ku byalo n'atta famire ng'ayambadde ebyambalo by'Obote n'abasirikale be. Wabula mbekenga nga shuwa mu famire ezaalekawo abantu nadda ng'ate ali mu ngoye za bulijjo yeefudde omuyeekera agenda obayabaga n'abagambe mutuwa abaana mwagaanye ne kati abaana gavumenti yennyini ye batwaki mutuwa abantu genda tulwanako kati akakodi ako yakakozesa. Ladies and gentlemen, nfunye reliable source nti akakodi ako ka Museveni kakozese Congo. There is a massacre which is taking place in Congo right now. The same tactics which Museveni used in 1980s, the same tactics he is using right now in Congo. Why? There is ongoing war between M23, backed labels by Rwanda. They are using the same tactics which Museveni used in 1980s, whereby some people or some Congolese national, they have refused to join M23. Do you know what Museveni does or instruct those people to do? They have already confiscated a lot of Congolese army uniforms. They are using those uniforms. They put on those uniforms. They go deep in villages. They massacre or they kill families using Congolese army uniforms. Thereafter, they come in the evening and tell the Congolese that you failed to join us. You see now what the government is doing right now. They are coming in the daylight and they've massacred you. So you should join us to overthrow Tshisekedi's government to protect your lives and your families. So many of Congolese, they have fallen into that trap which Museveni used in 1980s. I'm here to expose Museveni and his regime. Kekakodio kekamoka akozesa. Mwana bana basajja batemu. Bana basajja batemu. Bana basajja batemu. Eggwanga ly'abasajja abo batemu. Kati fene Uganda atutaddemu ayagala kozesa kye tuyita intimidation ng'akikosa nga scare kulu. Omuntu azayambadde akakofiira yeesibe tosobola mutegeera ataddeko emmundu yenna yeepanza alinga roboti mbw abagamba temukola kintu kyonna. Ekyo bakiyita kakodyo kakutiisatiisa. Naye obanga ugambe tugenda kwambalaga n'omusajja kitegeeza nti omuntu
ajja kuyingira mu alaali kati bano kye bakozesa kati Muhoozi ageze n'atitunga n'agamba nti nabawooni nga ngenda kujja ekitebe kyammwe nkiyingiremu naye nga batubaga nti kati ulira DDG akyusiza statement agambibwa ati nga batubatubagamba nti abanupu bakozesa abaana abawala era benyigira mu kulya ebisiyaga n'okukola ki kati bwe tulumbye ofisi zaabwe ku bujulizi bwe tujjeeyo bugali mpitawa tujjeeyo uniformu za NRM tusanze n'ebintu bingi nnyo ebiraga nti bano badde bakola ebikola bikyamu ebyobwenzi n'okutambuza ebisiyaga mu Uganda. Muhoozi, at your age 51 years, I don't know whether you are 52 or 51 at your age. If you think that that method or reverse psychology can work, it can't. If you lose support of the people, that means you've lost the will of people. You have to use force. Previously, your father, people used to love him because nobody knew your mission. Nobody knew your father's mission. Until now, we got to know the mission you had. Now, people, they no longer love any animal your father. So you have to use force. When you use force, you lose the love of people. That's what is taking place right now. However much you are pretending that you are going to lead that country, that is in vain. You waste your time. Because you too, you are useless idiot. Nothing can do. A man who can't reason beyond his head or his forehead, he can't lead the family and you can't lead this nation. All leaders, they base on the love of their people they lead, not on guns, not by force. You can't force people to love you. Even the SFC doesn't love you. Even the family doesn't love you. Don't think before you act. You just act for. Unatoanga order za kiwongo za washenge kila sana toa order huwa. Mjama. Unafikiri dunia ni yako? Hii dunia si yako. Dunia ni ya Mungu. Kila mtu iko na siku zake kwa hii dunia. Sawa itafika wewe, baba wako, pia na wazazi wako wote mtaondoka. Endelea na hiyo mambo za kishenge, unapatia wajeshi orders za kuua wananchi, lakini utalipa. Utalipa. Sasa ambia na huyo anko wako, huyo Musenge, Andrew Mwenda, huyo anko wako pia na yeye Musenge, mwambie asiongee kama musenzi. Pia atujui familia, wewe baba wako pia na anko wako hamuna akili. Siku zile za nyuma tulikuwa tunafikiri anko wako huyo Mwenda ako na akili, lakini siku hizi hatujui kitu gani imeharibisha kichwa yake. Anaongea kama mshenge, anaongea kama mshenzi. Wewe naye na baba wako hamuna akili. Familia yenu yote ni mbofu, hamuna akili. Hamuna plani kwa hiyo nchi ya Uganda. Plani yenu ni ya kuua tu watu. Uganda si nchi ya dada wako. Uganda nchi ya wana Uganda. Muna nchi yenu hiyo Rwanda. Hiyo ni Uganda. Mwachana hiyo mambo ya kutisha watu sababu mwiko na bunduki, mwiko na pesa. Mwachana hizo mambo za kishenge. Atama yimo senge yomusiyazi. Mwizo kwa chiga mutitegera omusenge yomusiyazi.
kati ne kojja oli omusiyazi Mwenda abadde ku TV ayogera ebintu by'ekisimu mbadde nsindika message eno gimutegeeza okusinzira katambi kano manya abasinga obungi muyinza okoza omusajja ate lwaki alumba Mwenda akatambi kano kensinziddeko kaako. So why are you going to murder in the government? Let me ask you this. Are you a soldier? Is Museveni Honorable Semojo, please. was Besigye in that meeting where he was planning to murder Museveni in cold blood? Let me Guys, because these people of the opposition are trying to keep up sentiment. Hold it up. Let me make the point. Besigye was in a meeting planning to kill Museveni in cold blood. Did he subject Museveni to due process? In fact, I think Museveni is a very humane person. Why? Because Museveni could have kidnapped or abducted him from Nairobi, killed him from there, and he would never have been seen. If it was me trying to kill me, I have no... And without following the due process, why should I follow the process? Hold it. Hold a second. Because he wants a shouting match, we can have a shouting match. We can. Yes, we can. So you want your man to kill Museveni, and Museveni should sit as You have been abusing your authority, Mwenda. You are in a chopper. You are in military uniform. So, and then Museveni kidnapped students from how is that and they are charged in the courts of law that they are putting on a beret. How is that abuse of authority? That's what you're talking in every about. case you come, you're always involved in the petty arguments like you are attacking him, but he was arrested. When you were kidnapped, that's all that you do. I am talking about your lack of intellectual quality is not my problem. I am talking about what you need to do, maybe go back to school or to your mother and be educated. Or be educated and be a part of those who are here and whipping up sentiment and sounding stupid. Doesn't make anything. Honorable Semojo, you have come and had this debate into a shouting match. You want a shouting match? Then we can have go it. ahead. Okay, and I'm very good at it. So I am going to tell you, your man Besigye was plotting to murder Museveni. Was he using due process in that process? Andrew, was he subjecting Museveni to a court when he discusses that he wants to shut down his Andrew, can I ask? Museveni is a human being. Museveni has, if I were in Museveni's shoes, I would not even have that man alive because he does not believe in due process. There is a process of removing the government. He does not respect it. So there is a process. Which process did Museveni follow to remove the government? Which process did he follow? It doesn't matter. Museveni succeeded. It does. Treason is only treason when we don't succeed. Should you when he was removing the government? Besigye did not succeed. Besigye did not succeed. Therefore, he's subject to the law which he has violated. Museveni's greatness is that he succeeded. Besigye has failed. Here's the point. Listen, you're not going to give this man whatever to run roughshod of everybody. Kati ono mwami abaludde mu byobufuzi ne mawulire Gayo oyo Andrew Mwenda yali ategeera bulungi nnyo era ng'awandiika yalina obutabo ebyakuba ne kasita bamuggula ekizoosi kasita baggula Andrew Mwenda ekizoosi wabula simanyi I'm not sure gobaggula ekizoosi oba yaggula ekizoosi kubanga era basigala be bamu kasita yatteekamu emize gy'okuggula ekizoosi n'okumuggula ekizoosi weyayita takyasobola kulowooza takyalina kintu kyasimbako ssira wakwemulisa kwogera bigo bitakwatagana kati njagala baga mu Uganda omwogezi wa M23 Andrew Mwenda oyo kasita bamuggula ekizoosi oba yes, I'm not sure oba yaggula ekizoosi oba muggula ekizoosi ne the moment yenyigira mu bikolwa by'okuggula ekizoosi z'abasajja naye bamuggula ekizoosi weyayita na kino ki teri muntu gwe baggula ekizoosi n'asigala obwongo kinoonyerezeeko teri muntu gwe baggula ekizoosi n'asigaza bwongo Mwenda bamuggula ekizoosi n'ayiika Windows kyobula nti kati asobola okwogera ebigyo by'ekisiru katasobodde kutegeera wano waliwo muganda waabwe Kanyamunyo yakuba omusajja essasi ku Lugogo Mall Shoprite ne bamuwolereza mpaka lwe yavayo mu kkomera tebamusiba n'abala bangi nnyo Mwenda ono yalina emisango gya mmada nagyo tugimala kuba tetwagala gyogerako alina emisango gy'okubba ettaka naye twagireka bulesi lwakuba nti bali mu gavumenti bano ekibatawanya kiri ekintu eki kiwuliriza okuva olwaleero buli gwolaba nga azze ku TV n'atandika okuleekaana ng'awuliriza Museveni ku myaka 4 batya okubasiba kubanga buli omu alina fayiro ezisukka mu 5 buli omu alina fayiro ezisukka mu 5 ku bantu abo bonna mulimu okutta okumpanya okubba amataka okulyankuzibwa byonna ebikolwa kyovula nti balwana nnyo ekintu kino butava mu ngalo kyovula nti baleekaana nnyo kuba Mwenda tayogera bino bwe bitu naye kati bakitegedde waliwo omuntu omutuufu abanyeenya kati yensobola kibakola ebintu bino
Kampisawo statement zino bbiri kubanga olw'essande nkya sigenda kujja abaninde ekyo olw'essande sigenda kujja kambategeeza ensonga zino abaliranyisa Basajja Kabaka nsaba mulume Koto mugambe atereze ebyokwerinda bye ng'obudde bukyali mu katuubagiro kano ke tulimu n'abagambye mission weeri ey'okumugjawo as well ne bategeeza nti wasaanyakawo Charles Peter Mayiga mu nteekateeka ey'okugjawo n'okusaanyawo ebintu bya Buganda ne muganda gwe bayita Kakeeto ali ku side z'okujinja loodi oku baawandikadde ekitibwa kya Buganda ekipya ng'ekikadde baagala kinyomaza okugjawo Ssaabasajja Kabaka mu kumenyo Ssaabasajja Kabaka n'ebintu byonna bigenda mu maaso mu Buganda mbyetegereze mumpulidde bulungi nnyo enkya sigenda kusobola kujja mu bulangira kuwummula mu kubanga eno wiiki bantute speed ebyobufuzi bintute speed n'okuwummuza omuntu guno ebyobufuzi bintute speed so bulere ku Ssaabasajja Kabaka mumukuume mwegendereza nnyo Mayiga muvuziza akola na buli kimu naye nga mbategeezezza nti mukuume president kubanga abasajja amwetolodde batamwagala nga mulamu bangi nnyo ne mbagamba temutyako kintu kyonna kigenda mu maaso simwe mulabye mundu biki nno okwo kuba kutiisatiisa bantu bano abasajja bonna mulabye n'emmundu tekuli muntu yalwana bonna Banyarwanda bannaffe bali batweka mu nsi z'e Somalia ne Congo bali mu kulwana bano tekuliko n'omu alina skills za kulwana mbasomedde amateeka nga bayitiddemu katono nnyo ag'ebintu bano bakoze ebisobi mugategedde bulungi kitegeeza gwagamba nti bano abakugamba nti baagala kufuga gavumenti emyaka 4 plus basoma naye tebaayiga nkiddamu basoma naye tebaayiga omuntu amanyi due process ng'ono gwe baggula exos bwagimanyi okugenda okulumbe w'omuntu ogenda okukolayo saaki olina okufuna saaki walanti ate nga nennyini kintu w'ogenza okusaakinga waali n'omusaavinga n'omugamba nze kebera mu kifo ABCD n'akuggulira si kumenya bw'omala okusima by'okimye olina omuwa saaki certificate eraga nti bino by'otutte era by'obadde ogiridde baagisaavinza tebiriiwo kati bwe baba tebamanyi mateeka kitegeeza tuline ku bantu ababbi nga basobola okubba buli kimu ekyetaagisa okuggyako nga nammwe temumanyi bulungi bye tubateeseza ne bye tubagamba mutegere nti ensi erina okukyuka y'ensonga lwaki balwana nnyo in fact mu meeting mbagamba we should avoid living power. You see that man Kyagulanyi, he had exposed us in this period of time. He had done marvelous things, including create a political party which is strong enough to take over power. He had set up an headquarter which we don't have really. So, the public is now watching as if we are stupid. We are so greedy. Kati, nebagamba we should make sure we should not leave power. Kati, statement bw'ozuli nga bazikola kitegeeza bakimanyi nti mubalabisizza. Okitegeera? Bo, ekizibu kyabwe si kya kuzimba byabufuzi na kuzimba ggwanga kuba kasooke nkunyumiro katono kawulire kano. Bw'oba wagenda mu nsiko ng'ekyakutwala kwali kulwanira nfuga y'amateeka na kukuuma bannayuganda n'ebintu byabwe, essaawa zino nga togoberera mateeka ng'omenya amateeka kitegeeza ki? Ngenda kusomera statement ya NRM statement yakoze gwe bayita Alison Obuwa, njagala okabire kuno olyoka onoonye buli MP omukuba emiggo. Wulira bulungi nnyo gye yagambye. Kansooke ngibasomere wano. Ono Alison Obuwa omulaba yoyo abagenda okuyisa etteeka lya court martial yoyo yagambye bw'ati, ngenda gikusomera mu luzungu ngikuddire mu Luganda. Yagambye bw'ati: I always see comments on social media nti lubeerera alaba nnyo ebirowoozo bye muwandiika ku mitimbagano egy'enjawulo. People are saying that those laws are passing will catch up with us. Nagamba nti bantu mwe mwogera ne mugamba nti amateeka ge tuyisa gajja tuka ekiseera mboga tukwate ffe abagaziisiza. But I want to assure you that NRM is not UPC. Abagamba mbuye naye abasuubiza nti ekibiina kya National Reverse Movement oba National Rebels Movement
tekifaanaganako nga UPC eyayisa amateeka oluvannyuma ne gagikwata. We are strong enough and we are here to stay. Fe aba National Reverse Movement oba National Robbers Movement mbu tuli b'amaanyi nnyo era tugenda kusigala wano mpaka kuwulira bubi. Mbu even after Yoseriti Bahabulwa we have his son Muhoozi mubikkula nnyuma. Mbu ne Yoseri bwabaga agenze Kaganga tulinawo embata yaneti eya Muhoozi Kanyirugaba mubikkula nnyuma. And Muhoozi also has his grandchildren who can lead this nation country. Mbule Muhoozi n'aba yise Windows nga naye avuddewo era ne Muhoozi alesewo embata zikabuzi era zisobola okwongerayo eggwanga Uganda. Tugenza mu maaso. So I want to assure my NRM members that we are very safe. Ayagala otwala mukisa guno tegeeza basiru banne abakiise ba NRM abamemba parliament abakiikirira National Reverse Movement ba NRM nti tebabeera beeraliikirivu era babeere bagumu nti we bali mpaka kuwulira bubi. Let us convene at the State House on Friday, that is yesterday, and we amend the UPDF Act, give the country a martial enough powers to prosecute civilians. Akugambye tusinkane ku lunaku Olwokutaano lwajjo lutukubye emabega mu nju y'abarefugee esangibwa Entebbe. Tukyuse semateeka tumukataganjule tuwe obuyinza amagye ga UPDF okweyambisa kooti y'amagye tujiwe obuyinza obumala okuteeka emabega w'ebitayimbwa bannayuganda abatali basirikale okubateeka emabega w'amatayimbwa babasibe n'enviiri zibajje ku bigere. N'afundikira ng'agamba NRM Chief Whip Harrison Obowa n'afundikira ng'agamba nti National Reverse Movement oba National Buzz Movement agiwujjira akadingidi omukulu gwe bayita Harrison Obowa nga bw'ati babagambye. Kati bw'owuliriza endowooza y'Abannayuganda abalinga Harrison Obowa ono aba asaana ki? Aba asaana ki? Mutegedde bulungi. Kale n'olw'ensonga eyo akatambi kawedde tusinkane ku lunaku lulala n'abasobodde okujja naye ekyasiriyo olw'essande Mbulange Mmengo munansonyiwa Mukama bakome mubale kubeerako obungi bwe muti mukulembeze mugambe yeebereremu nawe Backfoot Soldier mwebaliremu wabula ekyenkomeredde ekirungi ennyo buli muntu tandika okubanga ekirungi kya byonna bannayuganda basinga obungi. Kambagambe kino kanfundikira na kino. Munnayuganda yenna Uganda weetuuse essaawa zino tandika okunoonyereza ngeri ki gy'osobola okufunamu tracker either ogitungire mu ngatto oba ogitungire mu mpale. Nkiddamu munnayuganda yenna ow'enkizo ng'oli mu byabufuzi oba oli businessman tandika okunoonya engeri gy'ofunamu GPRS oba tracker. Ogiteeke mu ngatto zo oba ogisibe obeebere mu mpale yo oba mu sipi ng'omakinga sure nti obeera nagwo nti singa oba owambiddwa oba ottiddwa tusobola okufuna location bakuziise oba bakutadde ng'ensi